Mumukwesese nga gye tusinziira mu mawulire gaffe okwetooloola ensi muganda wange mu ggwanga erya Venezuela kitabuse era munnange abantu bwe batyo basazeewo kutambula nga bagenda boolekera olubiri olwa pulezidenti eyeerangiridde mu ngeri y'amancuulu nga bamugamba nedda baaba olina okuvaako kyokka bendera yaabwe yagala ofaanaganamu eyawano katono oba engeri gye bagigira kkala zikyukamu katono eyero mwali ne kale kwegamba mu ngeri ya 1 million march bwe batyo muganda wange basazeeko omawulire gaffe amalala okwetooloola ensi kigambibwa okuba nti omukulembeze wa Hamas attiddwa. Olwo tumalirize nga tuwubyeko olube lw'ekigere wali mu ddwaniro Ukraine, Russia, ewe nayo tulabe ebiriyo. Munnange gwe ampuliriza wano ku Uganda at large, kansooka okugikwebazaako emirimu gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Kaakati olwo President Maduro olowooza tadduse olubiri aludduse agambye muganda wange kanziruke kanveeyo egamba abantu alabye nga bamufuukidde akayinja mu ngatto n'agamba abasajja bwe banaasanga bayinza okunkola ekya Gaddafi bayinza okungajambula anti abatuuze b'ensi eyo muganda wange abatasalikako musale bwe batyo muganda wange basazeeko olubiri bagamba naffe twagala tututuulemu bwe bayingirayo nno bakola ki bwe batyo bajjayo amasuuti ne bagambala n'ebirala byonna. Kati munnange pulezidenti wa Venezuela Nicolas Maduro adduse mu lubiri lwe olwa Miraflores Palace anti muganda wange abatuuze nga benkutegeezezza bannansi basazeewo okubeera nga balumba okuva mu ango zonna. Security forces mu Venezuela bagezezzaako okubeera nga bakuba ttiya gaasi ne rubber bullets nga boolekeza amasasi eri abantu ab'ekalakaasi ababadde bawakanya ebyavudde mu kulonda kwabaddewo ku Sande nga bagamba nedda. Kati munnange abantu bangi enkumi z'abantu bwe batyo nga bonna boolekera olubiri gye wali badde oyita State House lunaku olwa Mande akawungeezi. Abalala batambudde kuva mayiro na mayiro okuva mu Siraamuzi mu ghetto eyo mu nsozi okwetooloola ekibuga kwegamba nti bwe tunulira ekibuga nga Kampala oba Ntebe katugeze kati kubanga State House katugeze oba ey'Entebe oba kati eyawana e Kampala. Kati olwo abantu nga basazeeko batambula baviira ddala wala nnyo n'abava ejjinja nga bajja batambula boolekera Kampala basalako Nakasero. Kati nawali bwe kyabadde muganda wange abantu bangi nnyo nga batambula bazze bagamba naffe twagala kuyingira mu State House tumugjeyo tumusikeyo nga pulezidenti alaba Maduro alaba agamba kakati munnange okwekalakasa kuno nkugambye mu ggwanga erya Venezuela mu kibuga ekikulu kwabaddewo oluvannyuma lwa President Nicolas Maduro okwirangirira nga bwe kibeera bwe mumanyi naawe beerangirira munnaffe yagenda lwakitule n'alinda wali yabakama akikoleko olwo n'ajja abateeka ga COVID gonna ne gavaawo mu kiseera ekyo mujjukire awo gaavaawo nga tegakola kubanga ayagala alage nti nno abantu bamuwagidde nnyo bamuwadde akalulu n'essanyu eringi ennyo. Kakati muganda wange opposition nga bulijjo mu ggwanga lino erya Venezuela babiwakanyirizzaawo nti nedda ssebo Maduro tonnaba kuwangulako era ebyo byonna byogezaako kubeera nga okola bwerangirizi byamancoolo nga bamaze okulaba nti awangudde n'ebitundu 7.3 n'obutundu 2 ku buli 100 beewa abasajja bano ne bagamba nedda kale tetufuddeeyo ffe nga bannansi anti ffe twakuwadde akalulu
kale katujje tukwebaze. Olwo nga bo bagamba nti omu ku babadde ba candidate ababadde batuuza Maduro obufoofofo Edmundo Gonzalez yeyawangudde akalulu ewatali kubuusabuusa kwonna. Olwo Maduro muganda wange nga bulijjo bwe mukimanyi badikiteeta bwe bakola nadde eri olwo n'akwatagana ebyabakama weeri n'amugamba nti gira ggwe nakugamba ogira otya omanyi kati nsuubira okuba nga babeera baabawadda nti olina kulangirira bino. Kati olwo ku makya nsuubira okuba nga abeera abikolako revision era byonna ebyo babigenda okubeera nga bikolebwa kati nga wano e Uganda mu kalulu tuba tubimanyi nti inate terina okuvaako bo babeera neyaabwe baba bagitegeka dda amagye galina okusalako buli wamu abanakuwa kibooko babeera bategekeddwa police stations ze banabbiramu obululu nnyo nti mumutwaleyo ba agents bammwe bagenda kuba emiggo mwabalaba wano Karamojja nga kyebabakola bakuba kibooko muganda wange. Kyokka ekyewuunyisa bakuba kibooko ate ne balikodinga ne ku butambi. Bwe tugendako munnange mu ggwanga erya Iran eno agavaayo galaga nti omukulembeze wa Hamas Ismail Haniyeh attiddwa era nga okusinziira ku mawulire agava eyo gongera okubeera nga kakasa nti Hamas political leader Ismail Haniyeh mannange attiddwa mu kibuga Tehran okusinziira ku militant group eya Palestine wamu ne Iranian state media. Hamas batugamba nti Haniyeh yattiddwa mu bulumbaganyo bakoleddwa eggwanga erya Isirayiri ku makaage. Haniyeh wamu ne bodyguard we omu we yabadde naye bafudde oluvannyuma lw'ekizimbe mwe babadde babeera okubeera nti kyakubiddwa missiles okuva mu Isirayiri okusinziira ku statement nga bagamba nti Haniyeh yabadde mu Tehran yabadde agenze kubeerawo ku mukolo ogw'okulayira kwa pulezidenti wa Iran omujja Masoud Pezeshkian ku lunaku olwokubiri. Newankubadde Tehran tetuwa kawunvu na kagga butya bwe yattiddwa naye batukakasizza nti bino byonna bikyali wansi oba obulumbaganyi buno bukyali wansi wa kunoonyereza. Isirayiri yo tenaba kubaako kyeyogera bakyasirise ku kufa kwa Haniyeh. Oyinza okubaawo nga yeebuuzizzaawo nti kati kambule kakati olwo nga amawulire sayidi zeeyo galaga nti Prime Minister Benjamin Netanyahu yabadde alagidde cabinet ministers obutabaako kye boogera baleme commentinga naye far right heritage minister Amihai Eliyahu ono munnange ye yajaganyizza dda ku mutugo gwa X yajaganyizza dda okufa okwa Haniyeh. Yagambye nti okuttibwa kuno kugenda kuweeza ensi yonna nti ensi kugenda kugifuula ekifo eky'emirembe bw'atyo bwe yawandiise mu lulimi Oluhibru. Ate mu bumpimpi okuyitiramu mu bigenda mu maaso mu lutalo olwa Russia ne Ukraine abantu 8 omuli n'akaana ak'emyaka 10 akawala bano munnange bafunye ebisago oluvannyuma lwa missiles ezavudde mu Russia okubeera nti zaakubye ekitundu eky'obuvanjuba ekya Ukraine mu kibuga ekiyitibwa Nikopol okusinziira ku gavana waayo ayitibwa Serhiy Lask nga ye gavana w'ekitundu ekyo ate era munnange mu kitundu ekirala ekya Ukraine ekya Kherson region eno nno abantu 8 omuli era n'omwana ow'emyaka 10 wamu n'abavubuka abalala bali mu myaka egy'ekitiini 2 bafunye ebisago oluvannyuma lwa missiles okuva mu Russia
okubeera nga zalumbye ekitundu kino zakubiddwa nga zoolekera ekitundu kino eky'amaserengeta aga Kherson region okusinziira munnange kwa akulira mu magye ekitundu ekyo aduumira amagye Roman. Ye President wa Ukraine Volodymyr Zelensky bw'atyo akakasizza n'agamba nti eggwanga lye nga Ukraine mu kitundu kino ekyobuvanjuba obwa Donetsk region liyita mu kusoomozebwa okw'amaanyi oluvannyuma lwa ministry eya defense ya Russia okubeera nga bakakasizza nti amagye gaabwe gamaze okubeera nga geefunza ebyalo byonna omuli Prohels wamu ne Yevhenivka. Yabadde ayogera mu kavidiyo mu katambi ke bakutte ekiro. Zelensky yagambye nti embeera yabadde yakusoomooza nnyo, badde bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu kitundu kino ekya Donetsk, era n'agamba nti kituufu Russia ebadde efunze ekyonga nga ennumba ezikolera kumukumu mu kitundu kino ekya Donetsk. General owa Ukraine yakakasizza nga obulumbaganyi obwakoleddwa ku dipo y'amafuta mu kitundu kya Russia ekiyitibwa Kursk region nga bwe bwakoleddwa amagye aga Ukraine, era nga amagye ga Russia gabadde gasinga kubeera nga gajja oba gafuna obuyambi bw'amafuta ku dipo eno eyakubiddwa Alexis Semenov, ono nga gavana owa Kursk. Yagambye nti Kyiv bwetyo yalonkinze drone zimutasubwa eziwerera ddala mu bungi ng'ozibalira mu ziddaziini ne zirumba era muganda wange ne zikola obulumbaganyi obw'amaanyi mu kiro eky'olwomukaaga. N'ayongerezaako n'agamba nti newankubadde munnange byabadde bwe bityo naye basobodde okubeera nga drone 13 zakubiddwa ne zoonoonebwa air defense system eya Russia. Bannansi aba Ukraine bwe batyo munnange basazeewo okubeera nga bateekawo okwekalakaasa mu kibuga Kyiv, bwe batyo nga batadde gavumenti ku nninga okubeera nga munnange ekola bukubirire okulaba nga eteesaganya n'eggwanga erya Russia okubeera nga bata abawambibwa mu lutalo abakwatiddwa amagye ga Russia, era munnange okwekalakasa kuno kwabaddemu abantu abawerera ddala n'abasirikale nabo bakwetabyemu nga beetabyemu ba civilians. Bino byonna byabaddewo mu kujjukira okumulundi ogwokubiri ku kubwatuka okwaliwo omwafiira abantu 50 abaali bawambiddwa amagye ga Russia. Russia munnange yali ebakumire mu barracks mu kitundu kye yali emaze okubeera nga yezza ekya Olenivka. Kale munnange bwe batyo ne basalawo ne bagamba nti gavumenti eya Ukraine yali badde ekola ku nteesaganya ez'okubeera nga bano ba prisoners of war bateebwa tebajja kulinda byaliwo ku mulundi guli okubwatuka kwaliwo munnange bannansi ba Ukraine abali 50 ne bafiiramu.